mu mwaka gwa 1958 waliwo endowooza era ebaddewo okutuusa jjo ly'abalamu lwevuddewo nti omusajja tasobola kudduka emisinde gino gimubuna byalo ffe tukita marathon mu ssaawa 2. Bantu bangi bagezezzaako bajja ne balemwa era nga buli adduka asusa essaawa 2. Mu butuufu n'abakugu mu nkola y'obwongo n'omubiri ba psychologists ne bakkiriza nti kizibu okudduka emisinde egyo gimubuna byalo mu ssaawa 2. Waliwo omugagga omu evyene eyo Ineos n'ateekawo okusoomooza ye kyeyita challenge nti kisoboka okudduka emisinde egyo mu ssaawa 2. Bw'atyo n'akuŋŋaanya abaana abaddusi abalungi okwetooloola ensi era bw'etyo enzaala ya Kenya Eliud Kipchoge lwe yalondebwako okubeera omu ajja okusobola okudduka. N'atwalibwa n'akola training ya myezi 4 n'ekitundu ng'atendekebwa ne yeewaayo era n'ateekebwateekebwa bulungi. Jjo ly'abalamu olunaku mulindwa ne lutuuka ne bamuteekawo ne bamuwa n'abaddusa abalala okuva mu nsi ez'enjawulo abalungi 40 okumuyambako okumukuuma ng'adduka kye bayita pace n'okufuba okulaba nti empewo temukuba nnyo. N'atandika okudduka n'adduka wabula oluvannyuma ng'ebula kilomita 2 ate n'ayongeramu amaanyi mangi bw'atyo n'adduka kilomita 42 emisinde egyo gye mubuna byalo marathon kilomita 42 n'aziddukira mu ssaawa 1 eddakiika 59 n'obutikitiki 4. N'aggyawo endowooza eyali efuuse enzikiriza emyaka egyo gyonna emingi nti tekisoboka era naye n'ajja ng'agamba nti omuntu yenna taliiko kkomo, no human is limited. Omuntu yenna asobola okubaako kyakola. Ebintu bingi ebitambula mu nsi nga bwe bitambula naawe mu bulamu bwo nga bikola bwe bityo oba bitambula bwe bityo kubanga bw'otyo bw'okkiriza era n'ensi ezzeekukkirizisa nti tekisoboka. Njagala kukugamba mu puroguramu yaffe eno nti naawe osobola. Ebintu byonna buli muntu asobola okukyusa endowooza eziriwo bw'aba yeewaddeyo n'akola nnyo n'obwagazi ate n'akyusa endowooza ye n'endaba ye y'ebintu n'atandika okukkiririza mu ekyo kyakkiriza. Era ntera okubagamba nti kkiririza mu kukkiriza kwo obuusebuuse nnyo okubuusabuusa kwo. Have faith in your faith and doubt your doubts.